Abatuuze ku byalo bisatu okuli Kisuga B, Kambatanyi ne Kyedikyo ebisangibwa mu ggombolola y'e Galiraaya mu disitulikiti y'e Kayunga basula bakukunadde nga lumonde mu kikata era ebibanja kwe batudde byandibeera mu lusuubo. Kino kivudde kwagambibwa okubeera nannyini w'ettaka Waswa Solomon okubalagira okulyamuka ekitadde abatuuze ku bunkenke. Agenda w'obeera ne yiika ennya ayagala kulekera yiika eki ate sirundirayo obute bwange tebugendagayo tewali access yonna kinina kuki okujjako ako okukkiriza omupunta okugenda okukola ettaka eryogerwako liwezaako yiika 600 n'okusoba wabula abatuuze nga bali wamu ne bassentebe b'ebyalo bayisa olukiiko olw'amangu olutudde Ekisuga B nga lwetabiddwamu n'omubaka w'ekitundu kino kya Sitebandeke n'abakulembeze abalala okulaba engeri gye bagonjoola enkaayana zino. Nsamba Godfrey ssentebe w'ekyalo Kisuga B ne bassentebe abalala balaze obweraliikirivu eri agambibwa okubeera nannyini ttaka eryogerwako Waswa Solomon okwekobaana ne poliisi ne babasibira obwereere n'okubatiisatiisa. DPC olagira otya omuntu okujja okumukwata ate nga ssentebe obanga ofunye ebiwandiiko ssentebe bano bassentebe basatu balamba kuliko n'owokuna okola otya omusango nekutuka negenda ne mukooti. Jamada Kakinda ssentebe w'eggombolola y'e Galiraaya wamu n'abatuuze balumiriza agambibwa okubeera nannyini ttaka okutandika okutulugunya abatuuze n'ekigendererwa eky'okubagoba ku ttaka. Kati bo abaana budde ebweru kati bo bazze nga baagala baludde valu yaki y'ettaka aganza ati kino nkyalwamu. Wano Waswa Solomon agambibwa okubeera nannyini ttaka okutudde abatuuze annyonnyodde ebikwata ku kyapa ky'ettaka lino era nga liriko n'abalivunaanyizibwako okuva mu bafamire. Mu mwaka ogw''99 taata waffe omwami Ssekkubo era nga yatukuza agende wa jjajja waffe Daudi Lule amugamba nti taata ettaka liri Galiraaya tusaana tugende tulikozese abantu bajja kulyesenzaako. Ono ayongeddeko nti ettaka lino kitaawe Sebanakita yaligula mu mwaka gwa 1993 era n'alikwasa abamu ku bataka b'oku kyalo okulikuuma. Naye wagulira ku Nkonge mu registry yali nannyini ttaka kitegeeza Sebanakita was a bona fide purchaser. Ye omubaka Charles Tebandeke abadde yazze okutabaganya enjuyi zombi asomye etteeka erikugira bannannyini ttaka okugobaganya ab'ebibanja be baba basanze ku ttaka lyabwe. Freehold owners shall enjoy security of occupancy on the land. Gwali ku kibanja gwayogerwako nga bona fide ki? Omubaka Tebandeke awadde Waswa amagezi okusooka okutuula n'abasenze ateese nabo ku by'okusasula obusuulu so si kubagoba ku bibanja byabwe. Kaakati Waswa eby'okugabanya ettaka ly'abantu nga tebakkiriza ng'obatiisatiisa by undue influence or duress musango gwa naggomola. Hassan Kasagga ne Rogers Sekabira, BBS Telefina, Gambuuze.